The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, BTN Media. Waliwo munamaje agenze maaso n'okulya obuuko bw'olya onagenda maaso n'okubanga ajemera bakamabe biki byasazeewo okubeera nga akola 226 akalulu kano kagenda beera kakayinayo kya ani nze Denia kutusako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gyempere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo ate era mu ngeri y'emu njagala ogende maaso n'okubeera nga gwe mulindi gw'ogusosola Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tosolaba video zaffe munywanyi osobola okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ate tukuwe amawulire gonnanga bwe gaba gatambula n'ensonga ez'enjawulo kwoteeka ensonga oba oliawo enzito zetugenda mu maaso n'okutematemamu ku mukutu guno n'ogenda maaso n'okubanga ate yo oziwuliriza. Banywanyi njagala tugende maaso n'okubanga tutandikira ku bigambo bya Ssemujju Nganda tusooke tugende maaso n'okubanga oba oliawo tubiwuliriza ate era tubijjemuko oba oliawo amakulu. Njagala owulirize ku bigambo bino. Standard zira kati ambassador wa America gwe bali wagala ogoba wano banga yali abagambye nti America police yayo ku Uganda yakyuka baagala wabeerewo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Muwozi gwe yagamba nti amuwadde ennako abenga amaze okufuluma Uganda. So kati sisuubirayo kubanga Take bwe yayombagana ne Saudi Arabia nga Saudi Arabia esinisa abantu ne batta Khashoggi. Trump bamubuuza yagamba nti Saudi Arabia esima mafuta gali mu billioni ya dola buli lunaku so si akubanagana nayo nsi amafuta ngagga aina strategic interest. Yes, tajagenda mu bya kulwana na mugagga. So kakati ekyo kitegeeza ku Trump ndi bana abakulembeze kati bali mu kujaganya because ba Democrat abasinga obuntu obula Obama we yawangula abafirika ntusanyuka yakyalirako Ghana ndoza na Kenya n'agamba nti tagenda kujja mu Kenya. Actually ndoza yagira bavuddeko Kenya waliyo meeting ne ngaga tayagala kujja mu nsi zitali mu democracy. Biden bado mulaba nga atuuza n'olukungana lwa democracy naga democracy is under threat mu nsi yonna. Kati ono nti Trump atuuziza olukiiko lwa democracy amupreachingirani. Yes, bibyo byabusuubiza kunoonya abagagga TikTok lwaki mwagijje kutujifuna musende meka mugize. Saudi Arabia bwe bateka ku pressure ndi bagenze Take ne batayo munamawulire Jamal Khashoggi. Ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda bw'ati bwabotola n'ekyama ng'agamba nti ambassador wa America mu bigambo byonna ebyamuwandiikirwa General Muhoozi Kainerugaba nga mukanga kanga n'omutiisatiisa nga bwe bagenda omutika okumuzaayo kwali kubeera nga yeetisse ettwe ery'obubaka obwali bwoleka nti President Museveni yali alina okuwaayo obuyinza mu mirembe era ng'agamba nti waneeno wogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo omusajja mukulu owummula naye nga nno omuntu gwe bagamba okuwummula banywanyi naye tayagala kubeera nga entebe oba oliawo agivaako. Njagala tugende maaso n'okubeera nga tuwuliriza ate ebigambo bino. Wulira ebya Mwami Museveni. Sera bya Mongi ono aliko mukwano gwange. Mukyala wa Museveni teyajja. Naye tewaliwo namubuuza kibuuzo. Yadda ku Zoom nga atudde waka ku TV nga mugamba maama tubadde twagala kubuuzaako tusanyuse nnyo okulaba katukwagaliza okukola obulungi obwa minisita. Yali vetting nkugaye yakadaga we yali nkubulira ababaka bonna olukiiko lubeerako mukwano gwange Aisha bonna tebalina njagala obuuzeeko omu oba kyenjogera si mazima. Nze ni musajja musiraamu. Speaker teyakkiriza yadde okumubuuza yamwebaza mirimo na kumwagaliza kutambuza mirimo bulungi n'amusiibula. Nakamubuuza emirundi ng'emeka bwemubuuza nti naye mukyala wa Museveni nga tajja wano ng'agaawuno wano ku Zoom. Ku Zoom osobola okwansaningirako ebibuuzo. Naye kati sipiika noza batwala nga bakapere katalinnyangayo. Kaakati embeera eri mu bantu ba Museveni bwe baba bakulonze Prime Minister, Vice President ne baminisita abalala
gwe balonda yavuga emmotoka n'agenda asanga asala eggulu ng'omutabani ali wakanga abalaba kati mumusuubira nti agenda kola kipita nga mumuyise olwaleero mbagambye ne bagamba nti palamenti ng'etudde ne bagamba nti natunuulidde ba MPs bigambo bino baganda bange ekyamazima amatuufu oba oliawo bikwasa ennaku nesooka owulirize ku bya mukyala Museveni nga agamba nti waliwo colonial distortion omuntu abeera atya nga ayina ettaka mayiro namba bwe tunaagenda mu gavumenti tugenda kubirivasinga magala nkuba ejja bwe yakuŋŋaanya abaganda bali mu nsiko beekalakaasi Museveni mwantegedde bubi ffe tuli ku nsonga nkulu tuli ku ebyo bya ttaka n'olwaleero Museveni akyalwanira ettaka ebyomulyambu alwanira era ne mu kuyisa constitution yaga nti awo ogwo yasigala takkiriza Kano Besigye yatugamba nti Museveni bw'aba agenda jjinja nga gy'ayagala okulaga ne bw'omukuba ekikono n'omutwala ku birigenda eruweero bw'atuuka ew'obulenzi bw'ozibirizaamu omusanga atemereza ng'ali kalagi adduka ddayo ejjinja gy'abadde alaga kitegeera kati yoyo Museveni ebya budgeti mpadde ekyo buli omu ategeera omuntu gw'adiringa naye Museveni eggwanga yalikwata nti mu budgeti yateeka okusalawo nze graduation yaffe Makerere yaliwo January 1999 ng'omu ku bantu abagraduate nze ye Janet Kataha mukyala wa Museveni nagamba nti yayingire Makerere nga yakoma mu senior 3 nga mutabani wa Amina Mature entrant Mature yayingira course ate onzizaayo yayingira course ya education ng'oteeka okuba ng'olina diploma oteeka okuba nga wasomesa emyaka 3 oteeka okuba ng'olina teaching subject ku ebyo nga talinaako n'ekimu neyo saa kuddayo naye kyemadde nkuleetera nti mukyala wa Museveni nti yalinnyako Makerere kusoma Professor Ebong ayinako course emu gye yali asomesa mu School of Education namuinterviewingako ng'ali Nkumba baamugamba agende Nakasera asomese mukomunene n'abagamba State House is not a classroom environment ne bafunire lecturer omuto n'agenda n'amusomesa mukyala wa Museveni yajama nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira education system yaffe nga nfu nga minisita agikulembera bwe bityo bwe biri ekyamazima amatuufu naawe wooli wennyamiramu n'ogamba mazima Uganda eno nga twolekera akalulu ka 2026 bino nno ebigambo binaasigala nga bivuga mu matu ga buli munnayuganda era anaabiwulirizanga nina munnamagye gwe ngenda okukuleetera maaso kaawo naye kansooke nkuwa ebigambo bino kubanga bijja vuga mu matu gaffe mpaka 2026 naye kati Kamala said, oh yeah, the world will be changed by then. You wait, you see. And I know. Be a bit Mukago in a Bob Wine. Bob Wine now, but Gaga. I told you enough future. In fact, it will be stronger. To go to Gambia, to you on a joke. Nana billion. Ebigambo bino byeyogerwa General Kasirye Gwanga nga tannava mu bulamu bw'ensi eno ye yagamba nga alina abayimbi babiri Jose Chameleone kwoteeka Bobi Wine yona agenda maaso n'okuyingira ebyobufuzi era kigambibwa imbo okusinziira mu bigambo bye byajjanga ayogera omugenzi Kasirye Gwanga yagamba nga afunyemuko enkiiko oba entuula ez'enjawulo ne Bobi Wine nga banyumya ku bintu eby'eggwanga eby'enjawulo naye nga ye muvubuka asinga okwagala ennyo ensi ye era nga ategeeza nti Bobi Wine bw'anajja ku bukulembeze ne bwe yali agenda mu kalulu k'ekyaddondo yamwebuuzaako era n'amuwa go forward era ono yali agenze mu maaso n'okubeera nga akkiriza okubeera nga awa backup Bobi Wine era nga ye amusaba ekintu kimu kyokka tajja mu kalulu ka 2021 wabula gye yeesimbewo 2026 era nga amuwadde assurance nti kaitonyeka gwake ajja genda maaso n'okuwangula oba oliawo obukulembeze bw'eggwanga buno okusinziira ku bigambo bya Kasirye Gwanga nga bwe yali abyogera ng'alaga nti Bobi Wine nti 2026 walina okubeerawoko enkyukakyuka kyokka nga nno ye Bobi Wine naye nno tatidde ne kati abagamba wuliriza
nze pozi nga muleseeyo omulala naye we waati wali mulala anze mwewulira musaba n'ekyo tekimala twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni ku buli level kuva ku LC1 paka waggulu ku presidential ate si kwesimbawo bwesimbi kubanga eno tegenda kuba by election wagenda kubeerawo okulonda buli wamu manyi nti Museveni akozesa sente zaffe nyingi manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna zonna eza coercion naye tusobola omustretchinga bwe tuba tuli deliberate about it. Museveni bwaba wano ekawempe yaleese abajjaati n'aba piso n'aba iso simanyi n'abaani bonna bonna n'abamalayo naye ne tumuwangula abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga giijo. Security ya Museveni bwe tuba nga tusitusa omulundi gumu ffenna buli omu n'agetinga involved ne wano mu Buganda wokka temumala tucontrollinga naye tulina Uganda yonna. So let us be deliberate first and foremost to stretching waberewo candidate at every level. Ebigambo ebyo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byogedde lunaku luwajjo yabadde nga Deputy President wa Buganda Region yagenze maaso n'okukola olukuŋŋaana olwobadde olw'okwogerako eri ababaka abava mu Buganda nga kwotadde n'abo abaagala okuyingira obukulembeze n'Abannayuganda basobodde okubeerawo bonna wali ku kitebe kya Nuupu Wekavule. Bobi Wine n'akakasa ng'agamba nti nze omusajja munkwase. Jjukira nti Bobi Wine ono ayina ye kyatambuza ng'agamba twagala transition of power ey'emirembe etali yakunoonya ey'emirembe etali ya musaayi oba yagenda mu nsiko nga Mwami Museveni bwe yakola. Kano Kasirivu agamba bw'ati naddala ku nsonga yaabo abagamba nti tugende mu nsiko. Wuliriza. Omwana w'omuleseeri eyo yonna lutalo terwetaaga kukola ki kudda temwagalanga olutalo kuba muli bavubuka bagamba Museveni amanyi lubundu mundu yaleeta mundu nejjako gavumenti Museveni tumulumbise mundu tewali ajja kulwana lutalo wano n'agamba aliwangula olw'ensonga abantu baalabuka abantu bayina amagezi bagamba ekinajja tudduke tuve wano tuleke ebyaffe tetujja kuwagira tebasobola kuwagira ayina amagezi takola ki kyebalina okukola kiki balinde baluti box tukuba akalulu bawangula abaagala okuwangula bwe banaawangula nze nja kgenda n'ekyo ekiribaawo bwe bawangula nja kgenda naki n'ekyo ekiribaawo naye nga tetuli mu mmundu. Emundu si nnungi tewali kalungi kali mu mmundu. Baana bange emundu tuzirina. Ebigambo bino bya Kano Kasirivu nga Bannayuganda beetegekera akalulu ka 2026 gwe nnaali eyo Kyagulanyi waba yalonchinze kyayita protestive vote ng'era naawe oyimirira ogamba twetaaga okukyusa oba oliawo obukulembeze ekitegeeza you have to vote to protest with a vote okwekalakaasa ako kube kwa akalulu mulonde nnyo mu bungi mugende maaso n'okubeera nga mukikola bw'oba oyagala kujjako gavumenti era bw'oba oyagala ebeereko genda ogironde mu bungi ogende maaso n'okubeera nga ogiwa akalulu. Ono naakunnyonnyola ng'agamba nti mu lutalo teri muntu asobola kukkiriza kuddamu laba ku lutalo nga yalulabako anireesa abavubuka aboogera bino ate nga bo batiitiizi nnyo n'okusinga abaaliwo ku mulembe guli. Wabula ebigambo bino biwanvu njagala obiwulirize njagala ffenna buli omu abijjemuko kyabijjamu. Baana bange emundu tuzirina emundu njirina wano naye sisobola ng'onvumye kugijjayo nenjikokinga nenjikutunuzaamu bwe njikutunuzaamu mba nkusse yadde sikubye naye mba nkoze eki ogwo musango kati sijja kukikola n'abaana mbagamba abagayingidde. Emundu siyo emundu yagwanga okukuuma abantu emaali yaabwe obulamu bwabwe ate naawe tofulumya ssasi nga tewali nsonga ofulumya essasi okutaasa oba okwetaasa. Tutegeeragana emundu simbi wabula agikozesa yaaba omuki yaaba omubi.
Ninga oyinza abalabaga niyenga gwe tokula. Nkula. Siri bubi. Government endeze omusala ngufuna akasente nkafuna mu butuufu bwako. Ate na zino zengendo okufuna zange era nja zikozesa. Sivuddeemu mu maje tinviiriddemu ddala. We banneetaagira bampita era nenja nenkola ki? Nenkola bwe maliriza nenzirayo nenkola ebyange. Tutegeeragana. So kaakati nebaza muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni, nebaza UPDF n'obukulembeze bwayo okulaba nti batukuumye okutuuka ekiseera kino ate nga batuwa ekitiibwa tudde waffe tukole ebirala. Sijja kugamba nti nvuddemu olw'okuba mbadde nsiima saagala gavumenti, saagala amagye, saagala kiki. Amagye mbadde ngakola ki? Ngaagala. Kubanga nagatandika nkyali muto, nakati nkyagalimu, ngenda gavamu nga ndi mulamu. Nsaba ab'amagye abaliwo essaawa zino bakuume ekitiibwa kya UPDF. Bakuume ekitiibwa kya UPDF era bawe ekitiibwa bannaggwanga, kubanga ogwo mulimu gwabwe be baasalawo okujja okukuuma eggwanga. So si bannaggwanga babagamba nti mujje mutukuume, wabula be bakola ki? Be baasalawo bakuume eggwanga mu butuufu bw'okulikuuma, embundu bazikozese bulungi nga ffe bwe tuzikozesezza obulungi. So kyembasaba kukuuma kitiibwa kyaki? Kya ggwanga, kubanga nze ndiwo okukuuma eggwanga, abantu obulamu bwabwe n'emmaali yaabwe. Nabo kye balina okukola kyekyo ensonga nze nkugambye sigendangako mu kkooti, nze sigendangako sikolangako sitatimenti. Lwaki sikolangako sitatimenti? Namanya ne siyaasa gye nasangayo. Lwaki twalinanga ebipindi bya siyaasa nga batubuulira tulina kukola bwe tuti, muvumiriye, temubba, muvumiriye, enkya tujja kukola ki? Olutalo lujja kulumala, tujja kuba bulungi. Omulala bamubuuza nti lakini kama tunashinda serikali hii, tunafukuza watu hii tukaenda kwa serikali, bwe tubanga tugobye government eno tudda mu serikali, kiki ky'onooyagala? Tinze bwe natuuka e Kampala nja genda mu hoteri ndya omuceere n'ennyama. Nja genda mu hoteri ndya omuceere n'ennyama. Oyo naye kye yali akola ki? Yagala. Naye kaakati omuceere n'ennyama tubyetuusaako. So kyekyo kye ngamba abavubuka abo be mulaba abo, abaana abato ne b'ofiisa abato bakuume eggwanga lyaffe. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Yenze Deni mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nno nga Mungu oyo akkiriza. Mbere bulungi ate era mwiraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.